bannabyabufuzi b'opposition muwunya kati nno olwo tuba tusimbudde olwaleero muliro gwennyini ogwaka. Gusinze baffe nannyini mu kabaka wange twavadda ku ndagaano ffe bennyini twagamba bwe tuli bwa ssebo oli bwawo ndaba tutandise oludikya obunanfuusa okulya enkwe byabona mu Buganda ne bitottera enkulaakulana byayogera si byategeeza te ne byakola tebiba byo kyekiri munda muli ensonga ssemasonga ettaano ezatulambikwa buli omu yeesiga omutembeesi ne tugamba katugume kubazi banja yeesigwa weekanga ssebo zinanunulwa teri yadde ekinunuddwa ebiwoobe n'emiranga byolekera embugo tubuutikira nze n'ekika ky'omutima natandise okukyevuma kituddamu tusuula mu nnyanga era yali wa mutima ebyagwawo nga tulaba Ssekabaka Muteesa byamuliko Bwakabaka bwavaawo ne baffe yaseerera n'obbuza kwali kusiitaana siragira Nteesa Buteesa baffe nkulabula tebasaana kukwasibwa ddamula. Tewali agenda kunnenya kuba omulembe Omutebi Sseggwanga yakukwasa ffe n'olwekyo abavubuka twegambe tetwebaka Omuteregga ffe tumubanje kikwata ku Katikkiro okusonga beene wonna waali bwe tubeera tumubuuza Katikkiro be mwerufu Abaganda bingi bituyiseemu Omuteregga yekitaffe jjukira nnyo ya Muteesa bwe twabuzwabuzwa Abaganda ne tuviiramu awo na bino ebijja byevuga ndabanga byebisembera Abaganda twabakola ki Okotani yamuweerya bwete Baganda mmengeero okutuleetera emiteeru lwakyakola obulungi ayisibwa te mu ngeri embi ne tubona ebiwoobe Katikkiro be mwekanya aleeta omwana wa Muteesa omusongere ku Baganda nedda muloogizeeyo tewali agenda kunenya ebbanga Ganda balisusse nnyo. Omwana wa Nnabijja n'okikyayisibwa mu ngeri atayomba atalwana mu kifo ky'okumwebaza alaba ate bwatomezebwa ekonge mulabe ekyo gye kisaana babuuzanga mayanja nkangi Muteesa ali atya nti bwe twagenda bwe tuli yali muganda wa wano Muteesa ye yamwamula Abaganda twekube mu mmeeme sandyagadde byali bwedda wanaata okubiraba guno omulembe Omutebi saba abakungu Emmengo ke muli abo ebitiibwa byammwe mubikuume mwewale ekintu nkwe oyeeka n'aluzaala sattula buli ekizimbwa kozesezza luyimba abakungu lubatuuke temulagajjalira mutanda omugezi ng'akwata omugamba bitonotono nsaba mukkirize mbafiire bw'atamanyidde lyayisa akanoonya ku butambi bwange bubeeramu ebizimba tusabire ennyo nnyini mwasemattuka akateebe nga naawe bw'olowooza ku ebyo. Kaakati nno omuziki ogwo mbadde nnyina okubeera nga ngutandisa kubanga olutalo lwe tulimu lwa kununula Ssaabasajja Kabaka lwa kubanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tetuyinza kubeera nga tuzikiza yadde okusumagira yadde dakiika ne mukwano gwange ampuliriza nze Eke Master ebigambo byogenda okulya bikulu nnyo mukana akoolwaliro weesibe enkoba kubanga wetwolekedde muliro omusajja amanyiddwa nga Muhammad Nsereko ebigambo bimaze okubeera nga bimwonoonekera Masaya Simpuuga ampuliriza ebigambo byatavumiddwa tebiriiyo kakati mweno yoolaleyo nkugambye nga tutandika nti guno muliro gwennyini oguwedde emirimu kubanga Masaya Simpuuga bamugasse wamu ne Sseggona ne bamugatta wamu ne Muhammad Nsereko ne bamugatta wamu n'asoma ne basalirwa kaakati nno mukwano gwange ampuliriza bano webolekedde wazito ddala kyokka ng'omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke ono abantu babadde beemulugunya ab'emukono nti lwaki tasayininga kaakati mu bigambo bye annyonnyodde ensonga lwaki yasayininze leeti byonna ogenda kubeera nga obifuna olunaku olwaliro kyokka ng'omusimbi n'omusimbi ogwabbibwa okuva eyo mu 1986 mpaka eyo myaka gy'ekyenda byonna ogenda kubeera nga obiwulira kaakati gano n'amalala mangi nnyo mukana akoolwaliro gwe galinde bulinzi tuulo kalire kubanga nze maze okubeera nga nsumulula nze Eke Master
mabega wa muzindalo maze okubeera nga nteekako galubindi olutolontoke mpaka gye tunaasembera. Ntambula na Haji Miti musomi wa ddwa Kayingu ayina embeera yonna ekusumbuwa mukwano gwange mpuliriza tolonzalonza koona ku Haji Miti ennamba gy'olaba eyo esembeyo 15 ono akusomera edduwa oba oliawo mukwano gwange mpuliriza obulamu bujja kubeera nga bukyuka omugezaako ku Haji Miti tolemererwa nsi nga Haji Miti tonakubeera nga omugezaako. Kyokka WhatsApp namba gy'olaba eri ya AKTV Management ayina kyawabula oba kyoteesa naawe okoonako naye n'oluyimba lwa struggle n'oluyimba olwa Ssaabasajja Kabaka Olumbanja era ennamba eyo yeemu kwe tuyita. Mikwano gyange mwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebale ddala kati olwofu wano ku AKTV tumaze okubeera nga tusimbula wabula njagala kusooka kubeera nga neetonda akatambika ennakoze eggulo mukwano gwange mpuliriza akabaddemu omusajja eyeeyita pastor bakomrades bangi nnyo baŋŋambye nti sina kubeera nga nkazannya kuddamu kubeera nga nkazannya oba ebintu ebifaanaganako ng'ebyo ebitalina makulu tetulina kubeera nga tubiwa amakulu kale no neetonda olw'ekyo mwenna mulina bekyanyize nange saakataddeyo kubeera nti njagala kunyiiza bannange oba kubeera nga nnyigibwa wabula nakataddeyo okubalaga abantu abeefuula bannabbi abaweebwa ssente ne bajja ne boogera ebitakwatagana nga balowooza bye bituufu oba nga balowooza nti tunaasiriwala ne tubikkiriza y'ensonga lwaki nabalaze abantu abo era n'amannya g'omusajja oyo mwegali musobole okubeera nga mumwewala nga mumwewalira ddala y'ensonga lwaki nagezezzaako okubeera nga mulabisa naye bannanga bamu baŋŋambye nti ebitalina makulu tetubwa makulu kakati nno mu mbeera eyo ampuliriza ne neetonda olwakatambyako kakati nno ngenda kubeera nga nsimbula mukwano gwange ampuliriza sigenda kubeera nga nnonzalonza yadde n'akamu olunaku olwaleero ampuliriza nkugambye vidiyo olwaleero muliro kakati nno kantandike na wano wenkugambire nti bannabyabufuzi bonna bali kudda oluvuganya gavumenti babadde batusiba ekiwaani babadde batulimba era bannayuganda bamaze dde okubeera nga bagwa mu lukwe nga bagwa mu buufu obw'abasajja bano kakati bano babambudde evidiyo eno olwaleero onaagimalirako ogenda kubeera nga mukwano gwange weewuunya ensi bannabyabufuzi betutambula nabo nga Sseggona akali amaggwa avuddeyo n'agamba tajja kusayininga mbu kubanga zino ssente bano zaabaweebwa mu mateeka gennyininyini agawedde emirimu kyokka nga Honorable Ssekikubo yatugambye bano baafuujinze empapula ne baziyingiza mu mpapula bulijjo ze batuulako baziyite answered papers kakati bano balowooze ensi nti ssente zino bazifuna mu makubo matuufu kyokka nga ssente baakukusa nkukuse babba nzibe kakati wano wetuli kansumulula omulundi gumu gituuleko paka lwenaggwa ojja kakasa mukwano gwange ampuliriza wabula sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange wenna ampuliriza buli lw'ogiwa ekigalo oba ogiwadde mileage buli munnayuganda yenna gy'ali ajja kubeera nga agifuna. Omukyala Emily gwanga lya Switzerland mami mundabire n'omutabani mbatumiddeko nnyo olwo nsimbudde tulokkalire bannabyabufuzi b'opposition muwunya bannabyabufuzi b'opposition muwunya muvudde ebbanga lyonna nga mutulimba wallahi basajja mmwe muwunya omusaayi gw'abantu mujjudde omusaayi mu ngalo zammwe basajja mmwe muli babi mmwe mutayagaliza ggwanga kkula bisajja mmwe mwakafa olumbe oba kyetaga Allah mwenna nga muli mu kosta ya palamenti byonna Allah abitte abimalewo okuva edda nedda mutulimba mulwanyisa nguzi kiki ekibaganya okusayininga n'otunuulira abasajja abakulu tunuulira gundi Ssemujjuŋŋanda ebigambo ebikuvaamu Ssemujjuŋŋanda omusajja omusiraamu nga buli kaseera okootinga Qur'ani buli kaseera owooza nze ndi musiraamu nze ndi musajja mutabuliki njogera amazima kituufu oyogera amazima naye ku luno amazima geggo wagambye tosobola kulwanyisa mpuuga kubanga muvudde wala mukoze mutya tosobola kusayininga lwaki bulijjo jjo otulimba nti oli olwanyisa nguzi era olwanyisa mwami Museveni bw'otunuulira nsereko bulijjo mutulimba nsereko bulijjo otulimba ojja otulimbalimba wano mbusimanyi sisobola kulwanyisa mpuuga kubanga nze nsereko oli empuuga sisobola mulwanyisa lwaki olwanyisa Bobi Wine lwaki olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye munyolo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Lugwala bisajja mmwe muwunya mwakafa olumbe wallahi bisajja mmwe mwakafa olumbe Allah tukusaba Allah otuteere balayi ku bisajja bino ebivudde nga bitulimbalimba Allah nkusaba abasajja bano banyigise kabuli nkusaba obawe ebibonerezo okuva ku baana baabwe obayingize kabuli nga babonaabona ne ku lunaku lw'akhira obookye jahannama
abasajja bano baviiriddeko abantu okubonaabona abanako okubonaabona mpaka kati kubakiririzaamu bajja ne baswiti soft talking n'olowooza mbuno mbu bantu b'amakulu. Essaawa ya leero mulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki mumulwanyisa lwakuvaayo kwogera mazima kyokka we muvaawo nga mwerimbika mazima sooka otunuulire Ssemujju Nganda, sooka otunuulire ono Muhammad Nsereko, sooka otunuulire ono simanyi Asumani Basaalirwa. Jangu bonna bannabyabufuzi abagundiivu bavuddeyo ku kino nga bagaanye tebasobola kulwanyisa munnaabwe. Mujje mutubuulire enguzi bwe baya mutwalo n'enguzi eyo miliyoni 5 enjawulo yazo ebaluddawa? Enjawulo yabyo ebaluddawa? Basajja mwe muleme kutuzanyiranga ku mitwe. Ssemujju Nganda ovaayo n'okwotinga nzera ndi musiraamu, nze ng'omusajja njogera mazima, oyogera mazima awo wayogedde mazima, awo wayogedde mazima. Afitinati ashaddu minal kadir. Basajja mwe mulina fitina, mulina ensaalwa ku Bobi Wine, mulina buli kimu, mulina enge, mulina effutwa, mulina emitima emivundu, mujjudde omusaayi mu ngalo z'abantu olwokuba mulina bipulatifomu bya CBS FM ne mujja ne mweyogeza nga abagonvu, ne mujja ne mweyogeza nga abantu abategeera, kumbe temutegeera. Olwaleero oba tufunye chance nga wali wabaddewo omuntu atakwata nga enguzi teyogerwako, tufunye chance nti waliwo alina omutima ogusobola okwevaayo n'agamba bannange ono alidde enguzi tumugyewo. Nze ndowooza kibadde kirabika bulungi nti awo twanditandikidde. Naye mwenna buli omu yeebalamye. Abantu b'Ebusoga, abantu b'e Bugiri mwali bagezi nnyo okubanga mwali mwagana Asumani Basaalirwa, okubanga mwali mwamuzira. Nze mbeetondera ng'Abasoga twetonda kubanga Bobi Wine Kyagulanyi yalowooza nti Asumani Basaalirwa muntu alimu ensa, kwe kujja n'amuyamba nammwe ne mumuwuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mulonda Asumani Basaalirwa, ne kati atufuukidde zike Asumani Basaalirwa. Mwami Museveni ali successful ku bintu ku byobufuzi bye nga bwazaabibala. Yajja nga ze okutta abakulembeze ba Buganda. Omulimu gwe gutuukiridde. Omulimu gwe gutuukiridde. Gobadde okimanyi nti kaakati Mwami Museveni ku ssaawa eno kati ye yakivuddemu Abaganda nga Mmengo ffe tulwanagana. Abaganda ffe tulwanagana. Abe Mmengo balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kubanga si wa mubbo. Mwe mwavaawa. Ani yabagamba nti mwe muli baaliryo olulangira? Mbadde ngamba nti Ssaabasajja Kabaka ku bantu abakola Emmengo asiima omuntu yenna gw'aba asiimye. Bano Medadi Lubega Sseggona mweyita ab'ebitiibwa mwekola bitya? Ani yabagamba nti ebitiibwa bikomye ku mmwe? Mwe mwasooka okubeera Emmengo. Efitina ebasumbuwa. Basajja mwe muyina fitina ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye mbalayirira ekisinga obbatawanya kiri ekintu kimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kabanga akatono kabaddewo ali successful ku byonna byakola. Kati efitina enge ne mumera akasajja, ne mumera obuzeeyi ku mitima bukutte n'emiggo butambula bukookoota. Mbadde ngamba mwali muwadde gaheedi n'abakulembera bulungi nga bamumugayidinga bwe mumulaga nti ono oli n'asobola okuyamba kubanga yazze n'omutima ogusobola okukola ekyo, azze n'omutima ogusobola okulwanirira ekyo. Naye muli mu kumusika. Kati ate olinavaayo ne bamutunuzaamu kamera najja ne yeeyogeza nze Nsereko sisobola kulwanyisa Mpuuga nga nze Nsereko. Bobi Wine gw'olwanyisa mu Sebbeyi. Obwongo oba mwabuteekawa? Obwongo bwammwe emitwe gyammwe mwewola mitwe gya ndiga gya mbuzi. Kati Mmengo yonna Mwami Museveni agiyebweku kubanga kati tekyaliyo omukungu w'Emmengo muntu wa wansi gw'ayinza kuwuliriza. Eyo mission eri successful. Nze mbabuulira
bw'oba tunuuliramu abasajja bano nga we beeyita ab'emmengo tebalinaayo mu lunyiriri kati ku ssaawa eno bavubuka bavudde wansi basobola balipuleesinga nga bo bwe baalipuleesinga bamulwanya muli ne bawalusimbi bo kati tebalina bamanyi buli kimu kirina kukoma ku bo. Abasajja b'emmengo mmwe mwetaaga balaayi ennene, basajja mmwe mwetaaga ndowooza Allah tekyetaaga abatte, kyetaaga Allah buli omu amusuulako accident akutuka amagulu abeere mu kagaali asobole okulabako ng'ebintu bitambula. Basajja mwenze sirina kirungi kye mbaagaliza okuva lwe mutayagaliza munnansi, okuva lwe mutayagaliza muntu wa Buganda. Abantu Museveni abasse, abantu Museveni abawamba, abantu buli kimu kye babakoze kyonna musirise busirisi. Kyokka kati tuvuddeyo okwerwanako tufunye omuntu waffe atukulembera, mwe abaali tuwadde go ahead kuba mwe muli batiitiizi, mwali adda ssente zammwe ate naye mumusika ebitooliro. Naye mmwe mwabaki obuteeyagaliza? Mwabaki obuteeyagaliza? Gwe Nsereko agamba muno tosobola kulwanyisa Muganda, ate nno Mpuuga gw'olwanirira Munyarwanda. Mpuuga Munyarwanda, Bannamasaka abasinga Banyarwanda. Okutali musango kakati gwe Nsereko eyeddira ekkobe mpozi nawe tugambe nti oli Munyarwanda. Okutali musango naye tojja kujja weerimbike munze sisobola kusika Mpuuga Muganda, nze Nsereko oli Mpuuga ate ono Kyagulanyi Ssentamu yeki. Nsereko temutusiriwaza. Naye olunaku lwa leero mbalayirira bwe tunaagenda mu kalulu aka free and fair, basajja mwe tugenda obbakuba ekigwo n'enkoona enywe ku ttaka. Ate nga akalulu aka free and fair kagenda kujja, mwe mulowooza mbu Mwami Museveni agenda kubeera bw'atyo mpaka tugenda kumuteekako ekiyinja mpaka akalulu akali free and fair kajja kujja. Kati mukole ekibiina kyammwe nga bwe mwagala okikola e Masaka, mbu simanyi nga 21 mugenda kulonkinga kibiina. Mwami Mpuuga togenda kusukka Masaka, ekibiina kyo tekijja kusukka Masaka, ate nga n'ab'e Masaka tebajja kiwagiro, jja beesibako bwesibi. Bangi bagamba nti abavubuka bangi bavodde abakulembeze naddala okusinziira ku musajja oyo amanyiddwa nga Pokino yagenda lerembuka n'ebigambo ebyo ng'azunza ebigambo ebyo kubanga ono yatuuka n'okuyita omukulembeze waffe ekimererezi. Kaakati omusajja oyo y'omu ku bagenda nga batambula n'empuuga oba babba ssente tewali amanyi ng'awooza mbu bannabyabufuzi balina abantu simanyi ababavoola, abavubuka ababavoola abatalina byakukola, nga yeerabire nti ne bannabyabufuzi ekyabatwala baakivaako dda. Kaakati ffe buli lwogaana okubeera nga obeera ku mulamwa tujja kubeera nga tukweterereza oba kukuvoola wadde pulezidenti yatugaana okubeera nga tubavoola. Naye abantu bano kirabika olulimi olw'okubeera nga tubagamba ebigambo nga bino eby'okubeera nga tubannyonnyola n'okubeera nga tubakonfrontinga lwe lubasaana basobole okubeera nga bategeera nti gye baalaga si be beetumayo, gye bali si be beesindikayo, munnayuganda ye yabasindikayo. Kakati nno mu mbeera bweti bannayuganda bangi banyigirizibwa, bannayuganda bangi bakaaba, bannayuganda bangi bafa. Abasajja nga bano basirise bawumbye buwumbi matama mwala bannayuganda abaatemwatemwa ebijambiya mu bitundu by'e Masaka oba giyite Greater Masaka mukwano gwange ampuliriza, era bangi battibwa abasoba mu 10 nga batemeddwa obutemwa bijambiya, era emisango egyo giri mu kkooti. Mujjukira nti Sewanyana Alani kw'ossa mukwano gwaffe oba muganda waffe amayirwa nga Muhammad Segirinya bano bwe baateekebwa ku misango egyo mbwe egy'ebijambiya egy'okutema abantu e Masaka, era bangi baafa n'abantu bano baasibwa ebbanga bahonareebo mpaka lwe baayimbulwa. Kyokka ng'omusajja ono yeeyita Pokino oba gwe bayita Pokino teyavaayo yadde okukolola yadde okusiinya ku nsonga eyo yadde okubaako kyagyogerako. Kaakati bwe tuvaayo ne twogerako nga bano bavaayo nga bagamba mbu tuyisaamu abakulu oba abakulembeze tubavoola, tujja kubeera nga tubagamba ekituufu ekyokukola bwe mba nga temukimanyi. Kakati munnayuganda ng'akyanyigirizibwa, ng'akyakaaba, ng'akyasinda oba ng'akyakaaba akayirigombe mukwano gwange ampuliriza, abasajja nga bano nga beegabira obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente okuviira ddala mu paaliyamenti mwennyini, bano nga be bayisa amateeka kyokka nga bennyini be bayiwa okubeera nga bagamenya. Mulaba ababaka ba paaliyamenti bangi abali kudda oluvuganya gavumenti nga bakyagaanya okusayininga nga bavaayo oluwaatu nti ze sijja kusayininga kubanga Mpuuga mukwano gwange, nze sijja kusayininga kubanga Mpuuga nasoma naye, nze sijja kusayininga kubanga Mpuuga twalya naye. Kakati ebigambo nga bino ne bibalamu bannayuganda amaanyi, y'ensonga lwaki abantu nga bano balina kubeera nga bayisamu buyisa gaali
oba oliawo kyekinaba kibasaana. Kakati nno mu nnaku ennyingi nga tumaze okulaba muganda waffe oyo bakomuledi munaffe ng'ayogeza obusungu obungi ennyo, ng'ayogeza obulumi obungi ennyo. Kasooke nkuwummuzeemu ne muganda nge Eddie Buyondo katono nnyo nkomewo. Yoyo Kasanga waliwo ekintu kye nayambalanga akakomo nakijjira ddala mu kyogero nkyakirina nayimba kuva ku kyo ne maama bw'abanyumiza nankabisa kkono nga kyaliko n'ekirira wano omukwavula natandika okubeyagaza nga ndeegenya beboogera ng'ayimba okutambula nga maama bwampa obugalo nanyimbira munnatandika omwanukula kati ogamba otya abantu nti mbannimba okuyimba nkwamba mu kyogero nkwekakasa yesinga sabulwa amazina singa nziramu enyenye za ddala ekikolo gyonna emabega naye amazina gye nagakola okunziruka nemuwamu n'obutonotono era simanyi nsanga obuzibu okukiraga omuntu tikati ndi mu ssanyu kuba kati nkuwaga nze bwe mwenya n'otunuulira ompa amaboko wamma obubi musanga omunene nakkiriza kyenava nange embisa ku bbali ebyokuseka zisuula abantu kunkomuntu wakunziruka mutya nno baana bataata nina abaliwo kyaliwo muzeeyi ddunda kyakuuma nebazaamu bannange kanange ensusu mwebalege baana bajja kuzumpagira buli omu engeri gyonjagalamu era simenye kyama kyo nange kakati kindoopa kati olwo ennamusa ennungi oteeye eddembe evudde mu kamwa kasimabula omwolugave mutandika ensi enkudde nga bwe nali kyaliera ndaba Mukutu ogw'omuntu wa wansi, omukutu ogw'enkyukakyuka mukwano gwange gwe atambula ne EKTV nakugambye video nkusaba soko ogimpere ekigalo kakati munnayuganda yenna gyali eba efunye mileage ono ng'ajja kubeera ng'agifuna butereevu nnyo. Kakati ng'oli mpya ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka nkusaba osubscribing teweerabira koona ku kade olwo muganda gwange omaze okusubscribinga n'okoona nakkade olwo buli waka gwe tunateekayo ngono ojja kubeera ng'omufuna butereevu nnyo nga tewaliiwo okulonzalonza yadde okubeera nga tubuusabuusa. Kakati no mu mbeera y'emu bangi bannayuganda naddala abo abali mu buyinza essaawa zino abavaayo ne bagezaako okubeera nga balengeza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bano nga bagamba mbu tebayinza kubeera nga bakkiriza omuntu ng'ono okubeera ng'akulembera Uganda nga beerabidde nti bo bennyini okubeera mu buyinza bannayuganda be babateeka mu buyinza kubanga abantu bangi abaafa, bangi abattibwa, bangi abaafiirwa ebyabwe, bangi abaafiirwa abantu baabwe, kale nga bangi baafuna n'obuvune nga naguno gwaka tebaddangamu kubeera nga bwe baali naddala bitundu ebyo ebyeruweero nakati abamu bagamba nti bakyabanja n'ebyabwe. Kyokka nga mukwano gwange mpuliriza abantu bano baatuuka mu buyinza balowooza nti kiwedde terayinza kubeera nga abajjamu nga beerabidde nti bannayuganda be baabayambako okubeera nga batuulamu. Kakati nno twabadde tuli awo ng'omukulu omu amanyiddwa nga Jeno Mulamba nnono n'avaayo n'ayogera ebigambo oba oli awo bannayuganda ebitaabawoomedde ne batuuka okubeera nga bamuyisaamu eggaali. Bwe namujjukira Katumba Wamala ono nga naye Jeno Mulamba yavaayo n'ayogera ebigambo awo gye buvuddeko naga nti wonte mulowooza nti Somalia, wonte mulowooza nti Sudaani tetuyinza kukkiriza muntu n'omu kubeera nga atyobola emirembe ffe gye twalwanirira ffe gye twaleeta mu Uganda abantu balina emirembe tewali n'omu akaaba. Kakati ono yali akamala okwogera ebigambo ebyo ampuliriza abasajja ne bajja n'emmundu ne basooka bamulumba emmundu ne zitokota era ogenda okakananga ono asimattuse okubeera nga attibwa era yavaayo n'ebisago ogenda okakananga muwala we yali amanyiddwa nga Brenda ono akafiiridde mu baamukuba amasasi agamuttirawo naye ng'okusinziira ku bulumbaganyi baali balumbye musajja ono yennyininyini bamumize omukka omusu naye ng'amaze okubeera ng'atuwanira Uganda nga bw'eri amatoobuta ng'eddembe liri mu Uganda bw'atalirabangako walala wonna okwetoloola ensi eno. Kakati abasajja ne bamugamba nti togunywa oguwanda. Kakati nno ne bamugezaamu bw'atyo n'asimattuka era ogenda okakana ono essaawa zino kati minisita wa byanguudo naye yasirikira eyo bamumalamu akababba ke yali azunga nako mukwano gwange ampuliriza essaawa zino nga yasirika era yali ayita nti mirembe. Kakati oba oliawo yakirozaako era nkimanyi talikyerabira tikiri muva ku mutima kubanga bannayuganda ffe ebigambo ebimu tubyogerako bwogezi kubanga tuba tumaze okubeera nga tulengera ensonga oba oliawo. Kakati nno Katumba Wamala si ye yekka munnange yavaayo nayogera ku bigambo ng'ebyo waliwo ne Jeno omulala eyavuddeyo n'akakasa nti emirembe gye
baleeta miyitirivu nnyo tebayinza kukkiriza muntu n'omu mbu atali musirikale kuvaayo okubeera nga munnange atwala entebe y'eggwanga mbu wadde bannayuganda be bamusiimye wadde bannayuganda be bamulonze wadde bannayuganda be basazeewo bantu tebajja kubeera nga bamukkiriza omuntu yenna okutwala entebe. Ebigambo by'omuntu ono byabadde birumba butereevu nnyo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati nno ne wabawo komuledi omu n'agamba togunywa oguwanda kubanga naawe toyina ky'oli kaobeerawo wooli wennyini weweetadde soliwo nti oli wa kitalo nnyo toli wa maanyi nnyo toli wa njawulo nnyo ku bantu abalala era ggwe bakukozesa bukozesa nga boolaba bwe bakozesa abantu abalala. Kakati nno akatambi kano nako njagala okalabe tukajje mu ddiiro ng'omaze okubeera nga ebigambo ozze obitegeera kubanga mukwano gwange Uganda we yatuuka buli kimu kyekanamye toyinza kuvaayo n'okudaala n'osaalimba n'odalya ku bannayuganda abamu nga basula na njala ng'era omuntu aleese enjala yemmwe bennyininyini abali mu gavumenti. Kaakano kankakuwe mukwano gwange ampuliriza okawulire. Nagenza owulira nga Kafande Nakalema kagamba buli neggwanga tetugenda kukkiriza liteeka mu mikono gy'abayaga. Gwe Nakalema wuliriza bulungi lino eggwanga lya bannayuganda era ligenda kudda mu mikono gy'oyo bannayuganda gwe basazeewo lidde si ggwe. Okitegedde? Ekyo kitegeere lino eggwanga lya bannayuganda era lidda mu mikono gy'abaki munnayuganda gwe basazeewo. Ate statement abakola statement nga zino bonna baba Abaganda baba bannayuganda. Ekyo kitegeere Museveni takkiriza bannalwanda kubateeka kubakozesa mirimu giriddate nnyo be basinza okubba abannalwanda naye buli gwe balabisa munnayuganda gwe tunuulira mu paalamenti Anita Amongi bamulabisizza okukamala naye alina omumyuka we bamuyita Tayebwa. Oyo Tayebwa tebakulimba nti Anita Amongi abbye ssente nezisinga eza Tayebwa tebakikulimba naye Tayebwa ali wali eri y'omulabanga alikirinya ennyo tebalabisa waabwe. Ekyo kitegeere mukkirize temulibeerako bantu baabwe abantu abo era tebali kukkirizanga waabwe basobola okukozesa okulya mmwe abammwe we mumala okumalamu abammwe nammwe bagenda balya. Bwe tunuulira Katumba Wamala twali mu kalulu akaggwa Katumba Wamala n'akola statement mwabiwulira twagenda okuddamu okulaba Katumba Wamala ng'amasasi gamuyitamu n'omwana we n'alugenda byu abaamutaasa era baali bannayuganda banne be baasituka ne bagaa katutaasa obulamu bwani bwa Katumba. Ekigedde tebakkiriza munnalwanda kukola bintu biriddate. Gwe tunuulira Banita gwe tunuulira gundi ani bano Rebecca alitwala Kadaga ezo position eziri sensitive baziteekamu baabwe baziteekamu bannayuganda abaabwe babeera eno balya ssente beeyagala bweyagazi temubanyeganako. Ekyo nkibabuulira. Gwe tunuulira Erweru bamusindika okutta abantu ewa Kasese ne bistatement byafulumamu. Gwe tunuulira Enanga bistatement byafulumamu. Tunuulira Nabbanja bistatement byafulumamu. Tunuulira ono simanyi Kapiteni Michael Mukula bistatement byafulumamu. Bonna ojja kwekanga bannayuganda abanalwanda bali wali eri beefudde abatalaba naye nga be batuma. Naye mbabuulira kino Museveni talibeerangako wammwe. Gwe tunuulira buno obuvubuka nga kati kakunga nina abaana bana kunga Museveni gwe bagambye nti Museveni ebyo abimanyi ebyo bimulya wuli wakwagala ate okaaba nina abaana bana ate ow'ekisiraani ayita ku mbwembuzi n'emuluma senga obadde mu nkyukakyuka n'okaaba bw'otyo n'embeera nga abantu gye balabako bwe batyo nti bakusenze bannayuganda baali bagenda kukuyamba naye kati tolina waakuddukira. Twaligambe nti oba osobola okufuuka smart wire oli musiiwuufu muzibu tosobola. Nalabye ne kano kadokita Tyamale nga nako kakaaba mbu bannange banfunire kalimu eno bibi sirina kyakulya muli basiiwuufu temusobola kukola wadde obwa smart wire. Twaligambe nti kuba Uganda teri mirimu ogenda kukola mulimu ki teguliyo. Naye bano abasajja bakozesa bannayuganda be bakozesa biriddate bo bali wali eri banyonyonta ebyobugagga by'eggwanga babinywa babitwala Rwanda banywa bunywi era sanctions mujja kwegendereza nga zigenda kugwa ku bannayuganda abaddala. Bannalwanda ba Museveni be basinze okugaggawalira mu kintu kino naye nga bo eva mu maaso wano balaba bali kirini ng'obalabanga abali kirini abatulugunya bannayuganda. Museveni akozesa bannayuganda takozesa babe ababe bo babeera wali eri bali akaweweevu gwe bavuma gwe bakola mu kitegeere kino. Museveni tabeerangako muki temubeerangako munnaabwe. Nze ndabanga Kayindo Tafiira agenda ababuuka omanyi omulwanyi yenna oba omuntu yenna championi yenna olina okumanya wa gy'ogenda okukomekkereza
Kayindo tafire enkomekereza yali mukola ki alabika yalowoolezezza gye biyinza okukomekereza. Kaakati nno mukwano gwange atambula ne EKTV saagala weerabire nti mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gw'oyo omuntu anyigirizibwa oba oli awo anoonya emmere ya leero eyalema okugula omugaati. Bwe yalema okugula omugaati mu kifo kya pulezidenti oba mwami Museveni okubeera nga asalawo solution yonna ey'okubeera nga ayamba omuntu ng'oyo n'asalawo n'abagamba mugende mulye muwogo kwe bamba mukulire oba musumagire oba mwebake nze mbakalakati mpaka wendifiira oba oli abankulire ne kaliba. Kakati nnono okubula solution eyamba bannayuganda okubeera nga basobola okubeera nga beetuusaako omugaati n'okubeera nga basobola okubeera nga bejja mu bwavu. Yabagambe ekigambo kimu mugende mulye muwogo oba akaawa akawe kasitatatta mwenna musana muwogo kubanga nange kwe nakulira era n'essaawa zino nkyamulya ndwawo n'okulya omugaati. Kakati no mu mbeera eyo tubadde tukyali awo nga ababba mu parliament ensimbi y'omusolo eno tujja gigenderako nnyo kubanga yeeriwo ate nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yakoleeza omumuli bw'atyo n'akwata ku Masayas Mpuuga n'amufuumuula bw'atyo n'amugobera ebweru n'amusibira kabalaza n'amuŋŋaana ne mu kibiina kyaffe. Tetukyakwetaaga ffe tetukolagana na babbi oba oli wa masuuti oba oli wa luzungu oba oli wa bitiibwa ffe tetubimanyi kasita okwata mu nswa mu ntamu n'ojjamu ekifi ky'Abannayuganda ne tukukunkumula omukono n'okiraalira olwoba otwawukanyeko mutereevu direct. Tugenda okubeera nga mukwano nga tutunulira ensonga zino nga ne parliament eri wali ku mabbali. Kakati essaawa zino ye motion egenda maaso abantu bano okubeera nga bagibwamu obwesige era okusinziira ku Honorable Ssekikubo agamba nti we tutuuse mwami Museveni ke yatukoleezezaamu omuliro tugenda kubeera nga abantu bano tubajjamu obwesige era otukidde olunaku olwaleero nga kisuubirizibwa kiteeberezebwa nti wiiki ejja Masayas Mpuuga, Afro-Kyani n'abalala bandibanga mukwano gwange mpuliriza bano bagenda kubeera nga bagibwamu obwesige. Jjukira emikono gino gyali gikoma lwakubiri okuŋŋaanyizibwa naye Honorable Theodore Ssekikubo n'agamba tetugenda kubeera nga tusirisa katukuŋŋaanye emikono mpaka le giriggwayo oba giriggwayo mwezi gujja oba giriggwayo mu mwezi gwa 10 oba mwaka gujja tujja kugikuŋŋaanya mpaka kuwulira bubi lwe ginaawera bano tubajjemu obwesige kubanga twamaze dde okubeera nga tulaba ebipapula bye bajingiridde ne babiteerako ku mutimbagano basobole okubeera nga bamalamu ababaka abamu amaanyi nga mwalabe Chief Whip owa NRM yaze n'agamba ba NRM temuyina kubeera nga musayininga kubanga mwami Museveni tulina kusooka kumwebuuzaako tannatukkiriza. Kakati ababaka ba NRM abamu ne baga nti ffe tulina kubeera nga tumwebuuzaako bino bya parliament si bya pate yaffe nti nno bikwata ku NRM wabula bya munnayuganda okubba ssente ate nga ne mwami Museveni abeera akiyimba ku mumola kuba nti ono ye ayimba kiyimbe tavaayo mu bikolwa abantu abeera babbye oba oli awo n'ababonereza ekisaanidde oba n'ababonereza ekimala ono ayimba buyimbi nga kigambibwa nti naye abantu kirabika batya mulimu baatya nga bakola byabwe nga bwe baagala. Kakati omubaka amayiddwa nga Honorable Betty Nambooze bangi badde bamusongamu olunwe nga bagamba ono ayogera nnyo naye okusayininga kwagaana era nga bannamukono bamubanja signature. Jjukira akatambi akawedde nakusomedde lisi y'ababaka abali ku oludda oluvuganya abatannaba kubeera nga bateekako emikono gyabwe. Kakati nno n'omukyalo Betty Nambooze yamaze dde okuvaayo ye n'ateekako omukono n'atunyonnyola n'ensonga lwaki y'omu kubasembyeyo okuteekako omukono oba oliawo kubanga emikono egibulayo gyo tegikyawera na 15 emikono egibulayo gyandibanga mitono nnyo nga giri wansi wa 10 oba oliawo. Kampuli ya Honorable Betty Nambooze kamukuwe omuwulire lwaki y'omu kubasembyeyo okussaako omukono. Kuvamu NUP twagyogerako ate nga nali omu kwabo abagitandika naye wano we naali yeekulembeza buli muntu yaligambye nti oba nina kye nneenoonyaaza nga kyange naye kakati bw'ogamba noga nti ne mu constituency wabaddewo abangamba sayininga kitegeeza nti mu butuufu ndi wano mu butuufu nnyo n'ebiragiro by'abakama bange byonna. Twalabiko abantu abamu mwayingira mwenna kwiza ogamba nti bemudde ebyobufuzi mutambudde mwenna nga musuulu nga bagamba bali basobola kusayininga kuba Baganda tebasasayininga onalinga muganda wawe onalinga muko kugambye nti nno ekinsayiningisiza mpulire bali kye bawoza n'ababavunaana kye babavunaana ndyoke ensalewo. Nze kakati bwe baba nga bawabira muganda wo owuliriza bagamba ne gweyagala omukola ki bwe gumusinga n'omukola ki n'omuliyirako. Ekirala nze nabeera ne bannyinazaabo tulina gye tukasuka amayinja era consistency yakasuka eyo mayinja
omu bw'avaayo n'asala n'agenda gye tukasuka amayinja ne gamukuba tasobola kugamba lwaki onkubya amayinja nze ebbanga lyonna eyo gye nkasuka amayinja wano waliwo ekintu bwe kiti abantu ne beewa akasiimo simanyi nti bagenda ne banoonya ssente z'amafuta ne tubakasukira amayinja so eyo gye tukasuka bulijjo amayinja so kakati nze ani gwe neefuulira nze nyimiridde exactly at the same point we tuyimirira ffenna era bwe wanaabaawo gwe gakubye kitegeeza yavudde ku sayidi gye tuli nadde eri gye tukasuka amayinja so nze saayagala kwekulembeza mu kintu kino kubanga kyalirabise nga alina kyennoonya ekyange ekyokuba kakati nno Honorable Betty Nambooze, Madam Teacher Nambooze Bakireke, wawali Mukono Municipality, era nga abantu be Mukono bagamba ono baafuna zaabu ate nga naffe mu National Unity Platform tugamba nti ono twafuna zaabu awedde emirimu. Kakati no mu mbeera y'emu ng'obukenuzi, obulyake, obulabbayi, obubbi bukyagenda mu maaso mu Parliament n'okwetoolola Uganda yonna mukwano gwange gwe ali ku AKTV. Kakati no waliwo akatambi ke nkuleetedde nga njagala omanye obubbi obumu ku bwasookera ddala nga Mwami Museveni yakatuula mu ntebe. Njagala ojjewo obubbi buli obwa Mwami Museveni bwe yakola ng'avungisa ssente ng'ava mu ziri ezaaliwo ng'atuwa ezize ayatwalanga ennyingi n'atuwaamu obusente butono nnyo. Bakadde baffe yabajjangako ssente nnyingi n'abawa obusente butono nnyo mu kuvungisa wano. Kaakati awo bw'atyo n'abakuba empewo. Kati ng'oggyeko obubbi obwo waliwo obubbi obulala naye ng'obubbi buno bwali mu kugula bintu. Kati njagala obuulire naawe okakase nti na bano bamasayansi mpuuga bwe bubbi bwe baasikira era abantu abaakola obubbi obwo tebaakwatibwako yadde okubanyegako mpaka na kati abatanaba kubeera nga bafa bakyaniigiina buniigiinyi. Kakati no mu Uganda buli kimu kisobokera ddala bulungi nnyo kasitoba ng'oli kumpi n'oyo alina amaanyi ng'oli kumpi n'oyo ali mu buyinza obanga yigwe kennyini alina obuyinza buli kimu kisobokera ddala. Kati njagala owulire kye bayita omusimbi, kye bayita ssente empitirivu ezabbibwa ezayonoonebwa ku bannayuganda. Mukyali ku zino ez'okuzimba amalwaliro ne baziwaayo naye n'amalwaliro ne gatazimbibwa. Kaakati no njagala oli ebigambo nga bino gye byava osooka okakasa nti ku AKTV tutambula lutaku buli kimu tujja kubeera nga tukikuwa kubanga guno mulimu gwaffe twagwewa naawe osobola okubeera nga munnange ebigambo obitegeera. Sijja kusukawo nnyo olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bannayuganda mwenna abali mu ggwanga eri Amerika, omukulu David Wamala nkutumiddeko nnyo, omukulu amanyiddwa nga Saalongo nawe nkutumiddeko nnyo, omukyala Maria nkutumiddeko nnyo, omukyala Marie ggwanga lya Switzerland nkutumiddeko nnyo, mukwano gwange Obua mu ggwanga lya Denmark nkutumiddeko nnyo, kusa Musa Moses wali mu ggwanga lya South Africa nkutumiddeko nnyo. Akuuma atakuumira mpeera mukwano gwange tukwatagane mwaka addako lunaku lwankya ku makya. Ssaabasajja Kabaka awangaale twongere okumubanja kubanga kitukwatako tuli baana ba Buganda. Nga bwe tukyali mu kutabana eggwanga lyaffe eryonoonese olw'obuli bw'enguzi mu gavumenti y'ono omukulu abbye eggwanga lyaffe okuli onaakunakuna n'alireka nga liriseka atukubye oluseke paka kuwulira bubi. Mu 1988 waaliwo saga gye bayita the Santana saga. Gavumenti ya Museveni n'ekitongole ky'ebyokwerinda nga bali wamu ne State House baayagala okugula emmotoka eza Land Rover. Emmotoka zino ze baali baagala okuleeta minisita w'ebiseera bye yali owa defense ng'era ambassador wa Spain mu Uganda Grace Ibingira yabawaddiru n'abagamba nti emmotoka ze mwagala okugula e Bungereza ne Spain ezikola era ng'ekola emmotoka Land Rover zifaanaganira ddala nga ziri ez'e Bungereza. Naye omukulu ono bwe yagenda okugula emmotoka ng'amaze okuyingira ddiiru ne gavumenti ya Spain kubanga ye yali ambassador wa Spain mu Uganda, yagenda n'aleeta ommotoka we bayita Santana Land Rover nga bufaananira ddala ne Land Rover ziri gavumenti ze yali eyagala. N'abuleeta naye nga butono bunafu ate nga buwewuka ku ttaka. Ate nga n'ekisingira ddala okubeera nga kyali kibi nnyo kwe kubanga bwali bunywa nnyo amafuta. Obumotoka buno baabuleetera ku ssente $1,000,000 bo ze bagamba 6 mu emitwalo 10 mu 1988. Naye nga wano mu kugenda okubugula baalaga nti bagenda kubugula $1,000,000 8 mu emitwalo 10. Kati nga balina okuleetako emmotoka 260 nga bwa ministry
kwerinda. Then emotoka obulala 206 bu Land Rover nga bwa ministry bwa State House. Kati nga bonna wambaleeta obumotoka 502. Obumotoka obu 502 bo bali balaze nti bagenda kuleeta emmotoka 860. Jukira bamaze okubba milioni za dola kumpi 8. Kati ku mmotoka 860 yawulako emmotoka 502 ze bali bate baleese nga bali basuubiza 860 emmotoka 340 eza Land Rovers ng'ebbeeyi ya Land Rover bali bamaze okuzikuba nga balaga nti tezikyazze ku lw'essente ze bali basasudde. Ne bagenda okunoonyereza ku ssaga eyo nga n'omukulu mwali Kabwejungira yennyini nga musaga mwali emmotoka bagula za State House na ministry ya byakwerinda naye nga n'omukulu musaga mwali emmotoka Land Rovers 340 nga zimaze okubulirawo mu kkubo kyokka nga ne ze baguze buwewuka bunafu ate nga bunywana nnyo okusinga Land Rovers bali bagenda okuleeta. Gwe balamu ssente ezaali zibbiddwa nga baleeseko 502 nga 340 tezigenda kulabikako. Lyeryo eggwanga nno lye tulimu nakati ery'obubbi obuli bw'enguzi. Grace Ribingira teyakwatibwa, Kabwejungira yennyini nga yali mu State House n'essaawa zino tagambwako nga ne ssente z'eggwanga zaafa.